twambulemu NRM twambale nuupu. Chairman wange si mu mutima mubi naye kasita Samimu Malende wali bwe bananona ojja kujonzijeyo. So capital eyo gye tubadde tulina mu family. Katonda tumwebaza olw'okuba nti atuwadde Sserowooza ebbanga lye tuwangadde naye nga omuntu ate nga munnamawulire. Ebyokumwogerako bingi era bwe tuba twatandise okumwogerako tusobola okusulawo kubanga ye muntu abadde akkiririza mu kyalina ate ng'akigabako n'omuntu omulala. Ate era ye muntu abadde agaba n'ekyo n'abalala newankubadde nga kaba katono keekana katya. Ate era ye muntu abadde ayigiriza abalala. Ekitegeeza nti abadde ayagaliza. Naye kitukakatako okubeera nti ngaffe abantu tweteekateeka bwe kiba nga kabonero kalungi era kiraga nti Sserowooza abadde ng'akwatagana buli muntu. Ate era n'abapoliisi ba Paalamenti abamu nabo basobodde okuyimira naffe era nabo nja kubanjulira support gye batuwadde ng'eri wamu bonna kiragira ddala nti Sserowooza abadde muntu mulungi nnyo. So twebaza obukulembeze bwa Paalamenti obukulemberwa Speaker Oweekitiibwa Jacob Oboth Oboth kw'ossa ne Deputy Speaker Oweekitiibwa Thomas Tayebwa. Ategeezeddwako nti Deputy Speaker aweereza omubaka ndowooza tanaba kutuuka banaaba atuuse.
enteekateeka Maria agenda kulira mu kiremba kye nga bwe yakkiriza n'akuwa omwana omu era n'amukuggyako tukkiriza nti agenda kugumya ffe wano weetuli naye tugenda kuba tetugenda kuwangaala bulamu na bulamu na bulamu lubeerera nti tukugumye naye Katonda oyo agenda kugumya. Kyenyinza okugamba ku mujja wange maama Namwandu oyita mu kaseera akazibu naye kyenkusaba kkiriza Katonda ajja kugumya ate nkusaba okuza abazzukulu abo mu ddiini nga Joseph bwe yakulira mu ddiini kuba ffe waffe gye twakulira ng'essaala ez'akawungeezi tuzisoma mu bisanja gundi leero yakulembera gundi leero yakulembera weekwase Katonda ojja kuwangula mwebale nnyo mwebalire ddala naye Saba tukakaneko fena akayimba kagambye it is well with my soul nti wadde embeera nga nzibu nnyo naye akweyongerayo n'okwogera okw'enjawulo naye saba obubaka buno obuwandiike tubufune obubaka obuwandiike tubufune ate tugende eri aboogezi bano. Luweero Saza Bulemeezi njagala okutwala omukisa guno okusaasira abantu mwenna naddala Namwandu taata ne maama n'abaana kitalo nnyo Serwoza mumanyidde ebbanga nkolaganye naye tafudde nnyo tetwakirowoozaako nti ayinza okuba nga mufu olunaku lwaleero naye siina byenyinza bagamba kujjako tusaba Katonda abasibe ebimyu mugume ate abagabirire kitalo nnyo Ssaabasajja Kabaka Wangala obwo tujja bukwasa Namwandu ne maama ababaka basobodde okusonda $5,200,000 tujja zigatta ku bubaka obuvudde mu bannamawulire ba palamenti $1,600,000 awamu $14,200,000 tujja gikwasa Namwandu ne maama naye tugenda zibawanga bagudde wano kubanga bamuyinza okulowooza basuze ne ssente tebagenda kusula nazo tujja zibawa nga bakomyewo kubanga zirina okuyamba ku baana abo okulaba nga bafuna we batandikira we mugenda kulaba abaana be balese abaana bato nnyo kino yene ntwandikwa tetugenda kweyama birala naye ku lwaseeru tujja sigalawo nnyo kubanga abadde mukwano gwaffe nnyo ngenda kusaba baka bannange bawe obubaka bwabwe mbufunze kubanga akadde kagenze Omukama Katonda abatuweera omukisa okufa tukukkiriza n'olumu kutukuba entiisa naddala okw'amangungu ng'omuntu wammwe temusobodde kumukubako liiso oba ogerako naye kitalo kyo Serowooza kitalo nze mbadde nali manyi nawe waffe nze John Paul Mpalanyi Lukwago ow'Ekyotera nze nali manyi Serowooza ow'Ekyotera kubanga byonna bye mbadde nkola mu Kyotera mu kisanja kino ekyakaggwa Serowooza abadde abeerayo nze nga ndowooza we waffe mu Nabigasa kitalo kya Serowooza bigambo situlina bingi kitalo nnyo kitalo ebiri bababaka bonna ate n'obubaka
bwa Deputy Speaker. Ngenda kusaba omubaka ali okumpi n'ekitundu kino Fortunate Nantongo, omubaka omukyala owa Kyotera, yagenda okukulemberamu babaka banne era yajja n'okubanjula mu ngeri ey'enjawulo. Abooluganda omukama n'akola ki naye buli mukutwawo abadde Sserwooza we baamutadde wonna, buli mubaka eyataddeyo okufa kwa Sserwooza yabadde myereere. Ekitegeeza nti abadde musajja mulungi, abadde muntu mulungi. Mukama Katonda naye tujja musaba amukwatirwe ekisa ku ebyo ebyamusobako, amuwe ekiwummulo ekyaki ekyemirembe. Asebo ne banyabo neyanzege okumpuliriza. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Nze Lubowa Ssebina Javiira, mbaka wammwe ow'ekitundu kye bayita Nyendo Mukungwe eri mu kibuga kya Ssaabasajja e Masaka. Njagala nange okwegatta ku bannange okutuusa okusaasira kwange eri Namwandu maama efamire yonna okutwaliza ewamu. Saagala gamba nti nze abadde mukwano gwange ow'enjawulo kuba nkimanyi Sserwooza abadde mukwano gwa buli omu, naye nze mu bigambo bibiri Sserwooza ono ayina engeri gye yaŋŋumyamu n'okunkugula okwogera ku TV, kubanga musajja wange ono Mugalula aliwa Mugalula oyo bwe twatandika ku Dream nga tannandaga ate Mwai Morris Mukiibi ono eyantwala ku BBS, ate Morris naliko naye akaseera katono ate nankubazi bannaffe. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya n'eddoboozi nze Shamim Malende nga nze mbaka omukyalo wa Kampala District, era nga abantu abasinga bamanyidde nnyo okubeera nti mpoza emisango gy'abantu baffe abasibwa ku nsonga z'ebyobufuzi ku bwereere, nga nkolagana ne bannamateeka bannange bano ba George Musiba, Kanso Nalukoola ne Foma Omuloodi wamu ne abaagazi b'enkyukakyuka. Kitalo nnyo, kitalo ddala okuviibwako Sserwooza Joseph. Nze nno nga Shamim Malende Sserwooza okumutegeera kwange si kuba nti abadde akola ku Parliament, kuba ndowooza yali atandika internship ye ey'amawulire nga nange entandika ey'amateeka. Akati we navanga mu law firm yange ku Malende and Company Advocates nga ngamba jangu eno ku Dream okoleyo ka show osomesa abantu ku by'amateeka. So tuzze tukula mpola nga tuli ba mukwano, nagenda okuyingira Parliament ate nga naye ayingiddeyo ng'ataagaweereza. So omukwano gwaffe ne guba nga gubadde bwa munda ddala nnyo ku nsonga ezigasa bannayuganda ne abantu abanyigirizibwa. Tusaasira nnyo Namwandu maama wamu ne famire, Media Fraternity, BBS Faina, Dream Impact na buli yenna wamu ne abakozi b'oku Parliament mwenna wamu ne ababaka bannange tufiiriddwa omuntu omulungi. Tusaba Katonda ekintu kimu, birungi bingi ebyogeddwa ku Sserwooza nti obwetoowaze bwe, obukakkamu bwe, obutaba na kamiro ku byanfuna, okukuuma ekigambo kye, okuba omwerufu, okusirika n'oyandibadde ng'ayogera. Mukama akimuweemu empeera esinga obulungi era abeere ng'amuwaamu ejjana. Musiraamu tugamba nti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, mazima eri Katonda gye twava ate era gye tugenda okudda. Nsembyayo kano okufa kwa Sserwooza tuyigamu ki? Okusookera ddala ekyensobola okwogerawo byakubeebaze, neebaza buli omu mwena abali wano n'ababadde era tetwabadde abatasobodde kujja okuva ku lunaku olwokutaano mawulire nti omwami wange agenze. Nze nagenda okutuuka mu ddwaliro nga manya akyali wamu naye nasanga BBS ttiimu yonna ng'eri mu ddwaliro. Banange mbeebaza bannamawulire Dream TV mwena mbeebaza kubanga mwanjagala nga kyakolerayo
yandeeteyo ku mulimu mwena ne munjagala Apostle nanjagala mwena ne munjagala nebaza abazadde bange sooka kwebaza maama weebale okunjagala nga muwalawo mu maaso go sibeerangako mukamwana wabula badde ompita muwalawo naye nasigala nera nga ndi muwalawo nebaza famire yange embeeredde okuva lwemawulira nti omwami wange ageze nageza ogenda mu ddwaliro nga mwe mukimanyi naye nze nga sirina kyemmanyi mwe mwadduka ne mujja ewaka omu ne bagenda ku ddwaliro nga teri asobola kungamba mwebale mbeebaza ababaka ba paliyamenti naye nga bomanyi abantu bwe bagamba ebintu bya kansa zikuleeta bino osesema ubulira kino nakyo kati era agumirako kyonalonda kansa zezikola kize zimuluma naye awo olwegulo nga zigenda mu mwenda nendaba nga teyetegeera natandika okutuyanirira ono yali tusomero nga ndikuwa omwana omutemere naye nengamba nedda ndaba kirisowasi nengamba nkole ntya olina omuntu gwomanyi gwensobola okukubira esimu zino tugende mu ddwaliro kubanga ndaba bijulu nasigala nga ntunulira njogera taddamu naye nagamba nina munnange wenkola naye ku makya bamuyita Arafat ate nga nange mumanyi nagamba nenye esimu omukubire nenkwata esimu nenkubira Arafat banange Arafat weebale namugamba jangu mukwano gwo mulwadde otutwale mu ddwaliro teyasibamu yajirawo kubanga yangamba yamali amaze okunyuka ng'ali mukudda waka naye yajirawo essaawa eyo ndagire Goreti Sekayonjo ndi mukyala wa Mamba nadda mu bigere bya maama wa Joseph ku ludda olwo Joseph muzzukulu wange ng'obudde nno ku kubeera omuzzukulu wange naye twakula ffenna maama wa Joseph awangalira ku Mutala Buyera mu muluka gw'e Bukasa mu Wakiso district era azaalibwa omwami Mpaji Paulo Ziraye omwami oyo wa Nsenene kyamukisa mulungi enkuyegezi kyamukubira enduulu kyakusaalirwa nti abazzukulu be tubadde tulinamu essuubi batulekawo ng'otunuulirako jjajja wa Joseph mukadde ddala era bwe bamutegeezezza nti Joseph awummudde teyasigadde kyekimu ekiseera ekyo mukitegeera onabuze kitwaleko ku kya pulezidenti wa NUP tekako ekimuli ekyo tweyanzege Honorable Nsamba Deputy Speaker wa Parliament kwa Deputy Speaker Honorable Sewungu Honorable Nsamba kwa LOP Honorable Nsamba kwa LOP Honorable Kalwanga ogenda kulemberamu ababaka bonna kulwa Buganda Caucus kulemberamu ababaka bonna nga bwe bazze kulwa Buganda Caucus Chalop Honorable Nsamba Honorable Kalwanga kulemberamu ababaka bonna kulwa LOP kulwa Buganda Caucus ababaka abava mu Buganda abakiika mu Parliamenti y'eggwanga tongera okwebaza ababaka mwenna abatodde okulaba nti tuwerekera Sserwoza n'ekitiibwa era batindize olugendo okujja okubeerawo mu nteekateeka eno mwebale nnyo mwebalire ddala